Akakiiko k'eggwanga ak'ebyokulonda kakwasiddwa ekifo ekagenda okusunsulirwa abeegwanyiza obukulembeze bw'eggwanga lino mu kulonda okugenda okubeerawo omwaka ogujja 2026. Omusasi waffe Musisi John abaddewo. Omukolo mutongole ogw'okukwasa ekibangirizi eky'amaka ag'akakiiko ak'ebyokulonda ewateekeddwa ekifo ekigenda okuyambako mu kusunsula abeesimbye ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga wiiki ejja ng'ennaku z'omwezi 23 na 24 era nga aba National Housing mu butongole ekifo kino bakikwasizza akakiiko k'ebyokulonda kakulembeddwamu omulamuzi Simon Mugenyi Byabakama wamu ne minisita w'ebyentambula n'ebyenguudo mu ggwanga General Edward Katumba Wamala. General Edward Katumba Wamala asinzidde wano n'ategeeza nti lino tofali ly'amaanyi mu kifo kino ekiteekeddwa obulungi kuyiika 10 akakiiko k'ebyokulonda ze kaagula nga basobodde bateekerateekerako yiika 3.5 we bataddewo ema ez'omulembe toyireeti ez'omulembe parking ennungi era ono n'ategeeza nti wano wasingira ddala akakiiko k'ebyokulonda gye kabadde ng'emirimu gigenda kuba gitambula bulungi. Tebajja kufuna kutataaganyizibwa okwo ate kifo kirungi kyangu okutegeka obulungi okusenga Kyambogo kyebabadde nga bagenda. General Edward Katumba Wamala bwe bamubuuza ku nsonga y'akalippagano k'ebidduka kubanga ekifo kino Lweza Lubawa we kiriraanidde ddala oluguudo lwa Ntebe ku byajjaamu ategeeza nti waliwo enguudo 4 ezigatta obutereevu ku kifo kino nti era zigenda kuteekebwateekebwa bulungi okukakasa nga tewali kalippagano konna eri abajja okusunsulwa. Ye Simon Mugenyi Byabakama agamba badde batambulira wamu ne National Housing okukakasa nti mulimu guno gutambula bulungi era ekifo kino bagenda kukyeyambisa okukola emirimu gy'eggwanga. Tubadde tutuula mu kifo kino ne tulaba ebintu nga bwe bitambula biki byetaagisa ate biki ebibulako. Kati olwaleero National Housing obuvunaanyizibwa bwabaweebwa okuyooyoota ekifo kino okiteekateeka bo bamaze ogwabwe bakitukwasiza era olaba kati sitenti zino ze mulaba kati ogusi mulimu gwa National Housing. Ekifo kino kiteekeddwa okumala sabbiti 6 wabula okusunsula abakulembeze bwe kuba kumaliriziddwa olwo akakiiko k'ebyokulonda kagenda kikwata kakizeeyo mikono gya National Housing eddemu ate ekiteeketeeke okutuukira ddala mu January w'omwaka ogujja 2026 era nga wano we bagenda okweyambisa okubala obululu bwonna obunaava mu kulondako mwaka ogujja nga n'akalulu k'obukulembeze bw'eggwanga kubaka obwa pulezidenti wano we kagenda okulangirirwa Lweza Lubawa mu Makindye Ssaabagabo. Lwakina 8 CBS FM Radio Lwasa Mayinja Munnanda gwe Musisi John ndi Lweza Lubawa. Olukiiko olufuzi olw'ekibiina kya Democratic Party lutudde bukubirire okusalawo ku kalulu ak'omwaka 2026. Omusasi waffe Munnabuddu Sharifu Lukenge yalina ebisingawo. Olukiiko luno olufuzi olw'ekibiina kya Democratic Party lwe lwa NEC luyitiddwa bukubirire nga lwe lusookedde ddala bukyanga obukulembeze obujja obwa Democratic Party obukulemberwa Norbert Mao bulondebwa okuva wali mu bitundu eby'embalala. Tukitegeddeko nti bano bagenda kukubaganya ebirowoozo ku kalulu k'omwaka gwa 2026 oba DP enaasimbawo omuntu avuganye ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga oba akalulu kano bakavaamu babeeko ekibiina ekirala kye bawagira. Enteekateeka wano ku Popopo mu Ndeba zitandise ng'olukiiko luno olufuzi olw'ekibiina ekya Democratic Party bagenda okukola okusalawo ku kalulu k'omwaka gwa 2026 era bammemba batuula ku lukiiko luno olufuzi olwa NEC batuuse dda mu kitundu kino ng'ababulako ye ssenkaggale w'ekibiina kya Democratic Party Norbert Mao ku kisasa abawandiisi w'ekibiina naye ng'abalala abalondebwa okuva mu bitundu eby'embalala batuuse dda babeeko ne bebasalawo oba nga banaasimbawo omuntu mu kalulu ka 2026 oba nga bagenda kubaako gwe bawagira mu kalulu ako akabindabinda ku lwakinaana 8 akatonnyeze 8 y'obujjajja Lwasa Mayinja nze Munnabuddu Lukenge Sharifu wano ku Popopo mu Ndeba. Akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kya NUP katisizatisizza okujja abantu mu lwokaana abeegwanyiza ebifo by'obubaka bwa paalamenti abatandise okusindikira bammemba abali ku kakiiko k'ebyokulonda ensimbi nga baagala baweebwe kaadi.
Abakulu ku kakiiko kano okuva mu mbeera kabadde koogerezeganya ne bannakibiina abatandise okukubwamu ttooki olwaleero nga bavudde mu bitundu okuli Mukono, Buyikwe, Buvuma n'ebirala omujjidde abantu abeemulugunyizza ti waliwo abantu abakubira essimu nga babasaba ensimbi ti olwo balyoke baweebwe ekkaadi. Ennamba y'essimu ereeteddwa mu kakiiko egenza okukubwako nga teriiko era nga teri mu mannya gaabo abatula ku kakiiko k'NUP ak'ebyokulonda. Kyokka akakiiko kalabudde abantu obutakemebwa okuwaayo ensimbi eri ababalimbalimba nti baakubawa kkaadi. Wano ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda ak'NUP Harriet Chemutai waasinzidde n'alabula abeegwanyiza ebifo eby'enjawulo okuba abeegendereza ate n'okukomya okuwaayo ensimbi eri ababalimbalimba nti baakubaterayo akabega olwo baweebwe kkaadi z'ekibiina. There are even members of parliament currently serving who have been lied to. Somebody says, I am the one who is very close to the chairperson. How do you release money without even talking to me? It is very embarrassing. And if I know such kind of member of parliament, you don't deserve another chance. How can a member of parliament pick money and give out, and you say somebody has told me I am very close to the chairperson? How do you use my name? If I discover you've given out money on my behalf, we shall disqualify you. John Mary Sebufu, Commissioner ku kakiiko k'ebyokulonda kano, agambye nti ensonga y'omufere ono abadde ajja ensimbi ku bantu ng'abasuubiza okubawa kkaadi y'ekibiina bagitutte ku poliisi. Waliwo naye ennamba gye mbasomedde 0769849783 ayina kawoofisi ke yataddewo akubira abantu n'abategeeza nize Kayabula Edward komiti etumye boteeta sente bweziti toyina kkaadi naye yabadde muyaayo mufere tetukimanyiiko ate tusobola kukibeeramu wadde okukikkiriza era tutegeezezza munnaffe alina erinnya eryo ageragera ku poliisi alipootinga ennamba eyo bakole investigations tulabe nti omuntu oyo akwatibwa ekinaba kisobose. So naye nammwe bannange mwebeereremu manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Gavumenti gikakatako okumanyisa bannansi ssemateeka w'eggwanga nga munnamateeka Joseph Ndawula bw'annyonnyola. Constitution ya Uganda mu nnyingo ey'okuna ekifuula kya katala eri gavumenti okutegeeza bannansi ku bikwata ku ssemateeka w'eggwanga era eragira nti Constitution eteekeddwa okukyosebwa mu nnimi ez'ekinnansi era neesaasaanyizibwa mu ggwanga lyonna nga bwe kiba kisobose. Era ekyokubiri era eragira nti Constitution erina okusomesebwa abantu mu matendekero gonna ag'eggwanga ssaako ne mu bitongole awali abakuumaddembe gye batendekebwa. Enkumi n'enkumi z'abantu bakuŋŋaanidde ku kisaawe ekya Jinja Agriculture Show mu kibuga Jinja okwaniriza omumyuka asooka wa Ssaabaminisita Rebecca Alitwala Kadaga azzeeyo oluvannyuma lw'okuwangulwa mu kalulu kamyuka ssentebe wa NRM ow'abakyala akaaliwo gye buvuddeko. Rebecca Alitwala Kadaga atambudde n'abawagizi be okuva ku lutindo lw'ejjinja okutuuka ku kisaawe ekyo wakati ng'embuutu zisindogoma. Ababaka ba Palamenti abava mu Busoga benyigidde butereevu mu nteekateeka ezo ez'okwaniriza Rebecca Alitwala Kadaga era bano bagamba nti aliko bingi byakoledde Obusoga. Omubaka wa Kagoma North Brandon Kintu agambye nti balina okujaganya kubanga Rebecca Alitwala Kadaga akyali mpagiruwaga mu nkulaakulana y'Obusoga nga tebayinza kumuvaako. Omuntu gwe tusaswire ez'omuntu gwe transportinze aye tuli wano okuboneka nga maama tumusiima olwo byonna byakolera Uganda. Ye omubaka omukyalo owayiganga Sauda Kawuma ategeezezza nti obungi bw'abantu abeeyiye ku mukolo ogwo kabonero akalaga nti Rebecca Alitwala Kadaga akyali wa muzinzi mu Busoga. Mwebalo kwenda mama kubanga mama abaire ayenda ensonga ndamukira ife abandi atu-inspiring okutuleta mu bukulembeze era kyova obona tuli under her mentorship kyova tulikoba abasoga nti mwongere okulera mama mwongere okulera Kawuma Sauda alibawo abaana Iganga kubanga tubise mu mikono gye era twidda kwongera okuba twena abakulembeze